bakozesa yaliduuka ly'engatto libeereeyo Hoima. basinga balimanyi linene nembeeramu for almost 5 years. Omanyi omuntu like abavubuka when you're trying to start up our life. Yes. So ntereeza mukaawo ne started renting. But 5 years ago waliwo enkana oti as in 5 years ago okola mweri edduuka. Natandika okukola nga it was 2019. 19? Yes. Ewe enkana ki? Twali kato nnyo. Of course I was looking young, even I have the pics. Like in your 14, 15, 16? Of course 2019 I was 18. Oh. I was 18. In fact, yeah, it wasn't kwanga na malais for 2019. Nataka okuyiriba. I can imagine. Because just nakwama kufaananyi like if I sit. Nali nakava ku ssomero. Ngamba mami omanya kiriwo. Angende nnoonya omulimu. Ngolo ssente z'owulya z'oyagala. Oh yeah. Kubanga you can't be like with mom all that time. Mami oba omumenya. I know. Takola naye ali mu kuyiriba just kinene nnyo. Kyasobola rent. Ngamba why? We are boys. You're all boys. How many are you? Yeah, 3. Only 3? Yeah. Hey, did you get the money now? In a week, like 7. No. 3, but anyway, boys. Now I only have 2. Name one. Like kale, you know Mara, she passed away long time ago. When I was ngasina bakuzaali. Kati, of course, kale, the year we are 2019. When I was kusomero, good enough. Corona. Nali nakavaayo bweki. Negwa kubanga if it had found me at school, it was going to be too worse. Why? Kubanga overall burden, like I was in mommy see Alliance School fees. I was in an organization. So nga bali mukumpeerera. Organization ey'abaana bayamba abaana bamulekwa. Yeah. Kubanga my mom is a single woman. Daddy yafa. Daddy kale that's another story. Yali naye ya taliyo. Daddy naye bibye. Even like I've never seen him. For real? Yeah. Are you the first born? No, I'm the last. The last born? Oh, really? Daddy yakuleka mu lubuto. No, yaleka mami when I was still a baby. I know. So tell me a rough picture of daddy. I just feel like I don't like it. I know. Of course, I don't feel it. Like I want to know him. Just kavera mwaka daddy. And being a man, yeah. No matter what, but Mukama yamanya. Amina. That's welcome to yet another edition of Share with RKB, and we are in 2025. Today with me is my celebrity superstar. Sometimes when I am stressed, ngena ku TikTok nenonya abantu n'abantu bange ben following abazako stress, and he is one of them. Tari Vian. Ainenge gyatula mu bintu ayinza okwogera statement kwegaba nga azze mu muntu kyayogera nga tatamye ng'ekigambo akitwamuwulizo gamba kikyayo nyini. Oh my God, abankolera naye one of those videos gyenkyasingedde okujjukira eri recent eya Christmas yali anzise ng'akupya akabakuli alinda maama wamuwa emmere. It was so funny. Anyways, lero gwendeese ku bench yange twe nga tuwanyaamuko yani era ne kati okola TikTok kimutwala bbanga kyokubanga mastering all those words and the moves nebina byakola and lwaki abeera mu filter all the time. So tugenda fena tubitegeera omwana enzaara eyohoima avudde hoima okujja wano. Oh, thank you so much. You're welcome, dear. Thank you tuwakubudde. Yeah, I just love you, my people. Simanyi nakumanya. Nze tova wano nga tompadde autograph. I will do it. Celebu wange oba otyano nga tompandiiseeko. Yeah, njagikuwa nno tolina omanyi. Ogamba otya? Mbuuzako olulimi lwaffe lw'ehoima. Osibirota. Osibirota. Like tubeera nnyo ne gundi zino pet names.
waliwo akiiki amooti ndowooza kati nze engeri gye ndikalibbala mpa nja kuweya mami ani wange yani mami wange yateeni mpa ateeni kati ate gwani yange akiiki otakiiki yuse osibira ye kano akakwesibyeko nange kabadde kalabika kafaani I don't know. Like nja kubuuza osibira otateeni then ojja kunziramu ng'ogamba nsibire kurungi akiiki. When it is morning time you say olairota wasuza otya olairota akiiki ajja kuddamu nga ngamba ndabire kurungi ateeni. That's a respective way how to greet everyone. Oba strange oba ki. Yeah, so osibira ota ateeni. Nsibira kurungi akiiki. Good. That's good. Yeah, that works. Yeah. So ovudde Hoima ssaawa za mmeka? Munaye nkedde bulungi. Nkwata obugugu bwange. Obugugu? Yeah. Nkedde ssaawa emu. Ne ntuuka ku bbaasi ya Link. Okosi zibeera ku kkubo nga zitulinze. So wabeerawo ezikeera. So nje nafunye chance y'essaawa emu. N'ogisangawo. So neesimbula ssaawa bbiri. That means a lot to us for abafaani bo. Just not had to give it time. Mukama bulungi. Kuliko omwaka? Tolina omanya naguyiseemu naawe kuliko omwaka. Twaguyiseemu 2024 abadde atya for you? 2024, somewhere it was good, somewhere it was kind of worse. Yeah. Tusooke ne good part? Good part. Yeah, of course, nakola kasente ng'omuvubuka omanyi. Yeah. Neerabirira, I do rent, and I'm looking good. And yes. Of course, like, ne Katonda ankuumye bulungi. Akubeereddewo. Sifunye buzibu bwonna. Abantu babadde bafa, bafuna accident, abantu balwala, but me I'm fine. Amen. I'm just good. Yeah. And the bad part? The bad part is like, akasente olusikabula. Akasente olusikabula. Wonna nno si wooka. Yeah, I think that is the bad part gye nsobola okugamba. Kubanga sometimes n'abantu ababbi. Tebabulamu. Naye nga tubalina solution. Just nze solution gye nsanga okusinga ebeera if I find a bad person nfuula mukwano gwange. How? Already is bad. Nina omufuula mukwano gwange. Olwana okulaba nga afuse mukwano gwo? Yeah. Lwaki? Kubanga singa nawe omulaga bad part then you guys you will collide mu ngeri endala eri ey'okwettingana like that. So basically oba oyagala mulaga nti oyagala kufulumya kibi nze kanfulumya ekirungi, so you can be this. Yes. Oh, lovely. Osanga ng'agendedde kati naye nga afuse mulungi. Yes, because you give out what you have. You have love. For him has hate. So oba oyagala okugyawo hate eri ogimunaazeemu. Nze nja mulaga I don't care about your hatred. Nze wendi obeera omuntu mulungi. If you don't care to be a good person, ojja kubeera oba okyagala mu ngeri ki naye ojja kubeera. I have to make sure I change you. Yeah. How was you like growing up in Hoima? How was it growing up in Hoima? Like growing up, it was Hoima saazaalibwayo like naye twagenda ebugenzi. Ng'omaze kukola? No. It was 2008. That's when twagenda Hoima. Relocating. Why? Because of course Ebyadadde, yes. Yali nga tayisa bulungi mami, kind of that. Think by then I was young. Nga sisobola birowoozaako naye natandika obirowoozaako when I started growing up. Nembigattagattamu ne ngamba. Where is daddy? Lwaki tali wano? Lwaki tuli eno? Mami, I started relating to the stories mami zangamba. So nembigattamu ne ngamba kitegeeza mami
yavaayo because of Daddy. yeah. Mm. So twajja Hoima 2008. I Mm. was 7 years by then. Wali muto. Nali kato. Mm. Nze ogwanga nga gwakuzannya kulya kwambala Ate si gwe last born. Mutiji mwerere. Nga nyambala ne sikaati. Wangi? Mami nga nyambaza sikaati. Olina akawala? Yeah. Okay. By the way, when I was younger, nali nfaanana abakazi. Abakazi. So mami nga akwambaza sikaati? Nga I was jumping. Nga njagala nnyo okuzannya. Olumala okunywa chai swi odda kulya? Mami anoonya akawungeezi nga budde bwakulya. Ekyeggulo? Yes. Ekyemisana okiride wase? Ekyemisana nali nga nkiramba neiba. Mukwano gyange nga balina ebitegeera. Ate ng'olabika bw'ono obwana omala okulya n'ogamba eka bampita. Twagala kukola mirimu eri. Okitegeera kwoza ebintu. So that was it, like a little jumpy. So very active. Even I remember, I still recall those days. Nga nyambadde ne kasikati kange nkajjuka mu kali ka pink nga kalina bu waves. Yeah. But I don't forget ebiseera ebyo mabega. Sitera nnyo byeya. Biki by'osinga okujjukira eby'effujjo bye wakola? Eby'effujjo. When young. Waliwo ka moment awo. Nakola ki? Neerabidde. Nagendako we neighbor. Nali nina mukwano gyange. So we went to get some, they called guavas. Amapeera. Ate bali olujja lwe nga lulinamu guns, guavas, a lot of guavas. Naye nga kuliko embwa. Mu compound ye? By that time, nali simanyi nti no embwa ziri free. Gwe kubuulire zankubako omusinde n'engwa wansi n'enfuka n'emumpale. Mama ng'otidde ng'omanyi essaawa zonna ofuuka ekyemisana ky'embwa. Just know I cried. Naye kyannyamba nannyinizo yali kumpi n'aziyita. N'otuuka ekanzu n'onyumiza mami kyentuuseeko. Mami n'agamba ojja kukendeeza okutambula ennyo. Kale it was a crazy moment. But I will never forget. Tewaddayo. Amapeera go wafuna? Baafuna agamu twagalira mu muti. Kubanga jjukiranga nina akakoosi kangako obulenzi. Twali tuliranga eyo mu muti eyo. Agasigadde nga tujja nago mu nsawo nga tulira mu kkubo. Ne mutalyanga mmere waka muledi nga muba mukkuse. Okitegeera. Like that day I will never forget it. And a moment but okula okutandikira ddala wano okuzannya okuyingira nursery school era wabeerangamu muzannyo mwereere gwe nnyini oba oyagala kuzannya teri kubeera mu class ng'oteredde gw'osuna banno gw'oli ku lisiti y'aboogera. Ekyo kituufu oba osimanyi okitegedde otya. Kituufu bambi nali ndi too stubborn. Kati emisi waliwo awo ka nursery school. Abasinga sawa tebakamanyi kubanga bakajjawo kali kambaawo olusomero obwedda. Wali mami yangulirako akagatto kajjango mu bikadde naye nga sikagala. It was looking funny. Kali nga kalinamu nga kind of shape ya bugambutus. Nengamba mami nedda. Kankuba akagere kange nesigenda kwambala enga. So wali mwavu yeyagala. When I don't like something, I don't like it. Just know when I don't like something, but they say a beggar has no choice. Kituufu naye mami simanyi yakateeka oba yakagawa, I don't know. Wabanira ddala? Ate ekirala like nali nga mpulira nnyo ensonyi nga ojjukira emyaka egyo twali tutambulira ku booda z'eggaali. Yes. N'ayagala nnyo kunteeka ku kabooda k'eggaali ate mami afaayo nnyo ku budde. N'ayagala ntuuke mu budde in time at school. Yali alina booda n'amuwa nusu bibiri. Namugamba ntwala ono ku ssomero n'eŋŋaana.
nga ndabye eggaali limukundabisa. Nikulabisa kwani gwe omwana omuto. Ate munnaye I think I had started growing up my mind. Okay. Nengamba mami nedda. Ebyo nno bannange. Sigenda kulinnya ggaali. Mami ng'akuwonya kagendo. Bwe toyagala kulinnya ggaali oyagala kadigirawo. Yanyiiga n'agamba kati tambula ssaawa zinankwamu n'ekiboobo nakaaba. Anyway, I had of course I had to get that boda. Ekutwale. Nalina okukkiriza kubanga nali muto nankubamu awo nenkaaba naye nga sikyala. Nolabika walina effujjo like being stubborn ate n'ekirala wali oyonoonese. Being the last born omanyi kati gwe mwami awaka gw'olagira. Anti nali nnyo ekyejo. Ate mami naye ng'akimpeereza akitegera ng'annyongerako ku kyejo ng'ayongerako obulungo. Mpulira. Omwana wange muveeko omugalanda wange. Yes. When I always call those moments, nsekamuko n'aba bannaye. This is me. Olabika nga toyagala nakukola mirimu waka. Nali ngikola ejjo. Nga guliwa? Nze, by the way, when I reached at an age of 13, nze yali afumbeewa. 13? Yeah. Kutuuka ku 19. Notandika okufumba ku 13? Just now you know how to cook. Abaana bayiga ku 7 ng'oyiga ku 13? 13. Ng'osinga kufumba ki? Buli kyakulya. Muli ettooke erinyige? Bulungi, mami yanjigiriza bulungi oliteeka mu ndagala, kulizzaako, kawunga kazzaako, ofumba otyenva, tolina kuteekamu supu mungi, tolina kuteekamu birungo bingi, osobola ofumba otya ennyama ya boyiro nga totaddemu butto, noteekamu just ebirungo n'ebeera fine. Naye just kyesimanyi gundi luwombo. Kimanyi n'okubuuza nti luwombo manyi oddusiba. Luwombo sirumanyi. Kati mayifica mukamwana tabonyeebonye. Omusajja amanyi okufuma nga taba mwangu tukigika. Anyway, simple and quick foods I know how to prepare them. Ebyamangu. Yeah. So omala P7 ogisomera Hoima. Yeah, buli kimu Hoima. Naye ng'otandise okubeeramu olwakatemba omala otandika kulaga. Olwakatemba olwo amazima lwatandika mu P7. I was funny. I was like, kale nali nkola nnyo comedy abaana nga abasinga kundabako obulabe nga baseka. Waliwo olunaku I was ankuwuuseemuko ku myaka when I was in senior 4. Waliwo omwana yantuuka, the boy was in senior 2. Nagamba whenever I see I don't know lwaki mbeera smiling like I will never forget that guy, man. Not just namwelabira face. Olwo olunaku the way he said it. Champ essanyu. N'owulira nga people appreciate you. Yeah. So wano mu P7 wali okolanga jokes oba gwe wakolanga bukozi wayogeranga kitu nga tomanyi n'abantu nga kibasesa? The jokes, okusinga zaali jokes. Kale nali nga nkola nnyo jokes. Sibaani gwe wakolanga ne jokes ku ba teachers? Ate kankubuulire. Abaana abasinga waliwo akantu kibeerabira ennyo. Like, instead of kale, let me bring it in this way. Abaana abasinga bamanyi buli teacher abeera mukambwe. Gateman abeera mukambwe. Head teacher abeera mukambwe. But the only way to avoid that, make everyone your friend. Kubanga in my secondary school life, natandika ku gateman. Befriending. Yes. Nentuuka ku cleaner. Buli omu nga mmanyi why he or she has to be my friend. Why? Jjukira ku ssomero awo wabeerako oba mukayita kayaasi. Yes. Kayaasi ako kakuba. And those people you befriend, sometimes they do help. How? Letting you go out. Kankuleetera example ekiri straight. Katugeze ng'omufumbi. Abafumba emmere abasomesa bakuba n'abafumba eyaffe. Kati oyo abo abafumba eyabasomesa yaba teachers saakubanga wabula akawunga kakutamye oyo yakaceere oyo yaka
akasupu k'ennyama oyo yaako akanyeebwa akajanjala akasiika so it was easy for me to convince them nemugambanayizaayoko nga tebankaluubiriza they could just give me nza n'okufuluma ng'ofuluma ate getman mugamba bugambi kantuukeko wano kumbe ngenda mu town tafaayo bankomeyo saameka naye nga kasita musaba obulungi ne mugamba ngenda kukomawo naye kennyini bambi to make to keep his part safe agamba komawo mangu tolwayo and the teachers bayagalanga nnyo abaana abagezi so you can't befriend a teacher nga tokwata no still no kati waliwo omwana okubeera nga bambi ye takola bulungi mu class naye nga ali friendly nze I was moderate saali mugezi nnyo naye ndi mugezi sigenda teekakako okubeera nga siri mugezi I'm wise so bawo ba cooks banyamba nnyo even the teachers themselves they could help me in some parts. It was just not it was easy for me to convince everyone, to talk to everyone in the school, to make everything good. The whole school liked you because of the humor part. Yes, I was funny. So, what was your best subject? My best subject was art. Art. You could drawing. Yes. Up to now, you know how to draw. I know. Wow. I don't take it like serious nowadays. Yeah, I know. Wanga. Nali nkola munne kasente kusomera. Ngotya. Katugeze. Abaana ba senior like 3. Babawadde paper naga mwana nyamba. So for me human figure nja kuwayo 10. Alo 10 nga lungi. Ku break time. Olukumi lwali lungi. So nali nga nkolako ku busente nga katugeze abaana bafunyeyo ka test abasinga tebamanyi art waliwo classes ezibeera nga tezinatuuka kusuula subject kubanga it was senior first then there babaweza options kubanga ffe twali tulina art and agriculture art and commerce by then kwolina okulonda emu kati bana basinya 2 and below byonna biri compulsory ng'ate olina tebabimanyi they don't have that hand that art ng'oluusi nze nali nga mbeera ku standby already nga mmanyi bumasu bwange obubeera nga mmanyi mu ddinisa bajja kuntunira ngambe jangu wano sooka ojje just that ffe musinya ffe twali nga sometimes nga tulina free time by the time when you were free nga bakola good tests kati nga mmanyi obukodyo bwange nanyumyako somewhere kasita ntunulira watna misinde ng'agimpa nga ngenda bulungi mu dormitory speed nga mukube ng'ogikomyawo tebaakulumanga baakusasulanga they used to pay me tebyakutuka mu buzibu tebakukwatako kati ng'okazaayo otya nga nkayisa mu ddinisa n'okateekayo mwana yali nga listed oluusi nga ng'afulumamu ng'agenda mu short course nga komawo naye ngeri mu t-shirt yabananga abaana akomawo then n'atuula n'avimba n'assaayo yamaze dda naye ndoza naawe wavimbanga wagwe omanyi gwe olina kye baagala just no even when I was finishing my S4 abaana balwanira nnyo pepa zange obutabo bwange bwa art nabasanga nga bali stand by babulinze omu yaŋŋamba nti no tuwe kkala zo kubanga zirinamu emikisa penso zezo tujja zikoleza kubanga you are the best naye mbawa of naye nga sigenda bikozesa naye ndibaweereza agenda ne bakozesa ne banyumirwa so I left a good name at school. So wafuna mu mmeka mu art senior 4? Though the paper was tough, nafuna mu bubiri. And that was your best subject? Yeah, I think I was the best. Wow. In our
score Okay. and in that year. Mm. I was among the best. Oh. Yeah. And overall points? Overall, subjects zonna. Ezizo ze wakola? It was 30, what, 30. Don't recall bulungi awo. Okay. Kubanga it's been a while. I know. Sibiraba ne pasi yange gye nagitereka simanyi. Wasuula eyo? Saasula natereka bulungi. So tobijjangayo kuddamu kukola like senior 5 wakola otya ku apply? Kati senior 5 I didn't join senior 5. Why? Akasente munna. Olaba sawa zino omuntu asomye atasomye ffenna tuddusa tuli mu kuddusa ki sente. We want money right now. Oba osomye. Just know everyone who is around town is looking for money. So ngamanyi degrees meka ziri ku border stage? I don't know. Mukama yamanyi. Abaana balina degrees awo ku border. Oli akunyumiza nga akutwala kono gamba what? For sure. Nagaze ndi engineer. Ndi wano namala biki? Nagamba kaki? Nakuba akafaananyi ne ngamba munnaye kuno okusoma right now. Fine, I want to go back to school and I would like to naye akasente. So akasente kekakutima wane wali okyayagala okugenda mu maaso. Awo nanga dadi tonamuwulizaako? Nga nedda. Nga even he doesn't call. He doesn't. I simumanyi. I don't know him. That's why I love my mom. Your mom, I understand. So much. Abalenzi baganye bamaama oba dadi wali oba taliiwo, boys will always love their moms. For sure, mwe bamami, you are the best. I don't know. Christmas food. Oh. You are our souls. Emyoyo gyange girimu ebyo bamami n'obwange. Oh, that is so sweet. I just love my mom. What's her name? She's called Kolabako Goret. Kolabako Goret. So what message can you give her? Joto mwanga ko maso face to face right now. A message. I just want to make her proud. Kale nina ekirooto ate nja kituukiriza one day. Like olaba mami waffe oyo, she has never celebrated even a birthday or making even a party. So nkyewuliramu like one time masaawo. I will not let anyone know. Nja mugulira ennyumba oba ennungi. Like that's what I feel. Nja gizimba ate ntagetinge ku birthday ye. That's when I was surprised her. Omuwa obusumuluzo from your mouth. Yes, to God's ears. Mukama akituukirize mwana gwe akole okuyayana kw'omutima gwo. My mom has struggled. You have seen her struggle. Gwe toyina omumanya struggle gye tuyiseemu ne mami. It is totally terrible. Yonyamaanyi nnyo. Struggle ki? Zirabika abakyala abafumba emmere ku street. Toyina omumanya mami buli mulimu agukoze. Nga yatundako amagi ku kkubo, yatundako amanda, yakolako ku petrol station. Nga yafumba yakikama amafuta. Yes. Yakolako bwakashiya mu banka. Yakolako yasimulako mu banka. Yakolako mu bagiyita batya mu biyeti oba gimanyi bino ebya tobacco. Musigala. Yes. Yakolako mu migaati. Yakolako ku mobile money dda. Yayozaako engoye ez'ababoosi bano abantu abanene mu office awo. And let me see. Kale mirimu mingi. I can't say them all because they are many. Atobye maama akoze. Atobye. Oli mutuufu. I have to make her also happy. Munaazeeko amaziga. Very good. So mirimu gino gyonna gye yakola. Bwe gwasa okufunamu gwe ng'omwana. Waloga ati mami bwe yakolako mu banka. Kyali kiralamu kubanga nze nafunangamu kino nafunangamu kino. I don't recall for sure. Sijjukira bulungi. Ne bwe yakolako mu migaati temwalya migaati. Mpozi ekyo. Bali nga tubala ki? Kagaati ako. Ate yakolako ne muceeri bano ba produce. Twalya omuceeri. Kwita mu matu.
yakolako ne mu soda mba Pepsi. Ha. Wanywa soda. Christmas Christmas kutuuka bwete buli omu nga awonenga this big bottle. Kyofuna. Nga tuli bagagga nno edda. Ndoza n'ojoga. Ekyo ekicupa kubeera nakyedda. Was really something oba big. Omanyi akafaananyi ke nkuba kati Vian. Ndaba nga bw'okikutte bw'oti oyagala obwana bwonna bukusinza ku kyalo. For sure. Omanyi like tulinamu engeri yaffe abaana abato sometimes those days those years ng'ofumamu ng'okikutte awo kukookoonye ennyo ng'oteekako ne kagundi akasaani kano ng'onywako nga kikyalimu kingi ng'olumya banneibaawe n'obajjukiza buli omu yakumma akusaba kugundi n'ogaana okumpa nange sijja kuwa nange sigenda kuwa. Was so good at that. Ojjukira bwe nakusaba n'ogaana kati nange sigenda kuwa. You know? Ate jjukire those years nga omuceere abaana nga twagala nnyo omuceere. But mom could bring for us. Yeah, like ye yali afaayo like alina okumakinga sure abaana be bali bulungi bambi ng'afaayo nnyo mami afaayo tulina omanya mami wange afaayo ava kunkuba essimu gyakwe. Yes muwulidde alaba bwatuuse bulungi mami afaayo. Waliwo olinaako olunaku lwonna lwojjukira olaba maama wo ng'ali mu mbeera nga si nnungi lwotosobola kwerabira. Yes, and there are many. It was I don't recall the year. Naye lwali lumu nga mami nga talina mulimu nga she's renting. Waliwo ennyumba gye yagendamu kasente ne kaggwayo ka rent. I think that did namutunuulirako ng'ali so confused. Nga tamanyi wa kujja ssente. Omanyi ekigambo nga oli stranded. You don't know where to start from. Nali neebase ne nzuukuka namusanga ng'atudde ekiro nga kuliko kakando kaffe nga nako tulina okukakekkereza kubanga nga tulina planning for tomorrow. So rent bwe yaggwayo ate n'ennyumba yali ettonnya nga waliwo neighbor waffe nga yali nga tamuyisa bulungi. I think that neighbor was on the side of the landlord. Ye nga ayagala kukola erinnya so that bamufavoring ku rent ye alina okwonoona eryaffe erinnya erya mami. Rent bwe yaggwayo naye ate landlord mukambwe. That landlord didn't spare my mom at all. It was morning time and it was a Sunday, I remember. Mami n'angamba kankomewo. Saamanya yagenda wa landlord n'ajja ewaka n'agamba nfulumye fulumye saagala. I don't tell me anything. I have given you enough time. Nfulumye n'ayingira mu nnyumba yange okujjayo. Nagwe kagwaliwo. And I was young by then. Landlord yali mukambwe nnyo. Mama agenda okudda nga muli wabweru. Mami yamalayo almost the whole day. Bambi yali ali mu kwewola. Yali ali mu kwewola kasente. That's what I thought of. And it was true. Yali ali mu kuyita mu banne. Ali mu kwewola kasente. So bwe yakomawo in the evening yasanga ng'ebintu byonna biri awo nga ntudde mu ntebe ennyumba nga bagitaddeko kkokolo. She started crying. N'abuuza landlord lwaki ompisa bw'oti, what did I do? Si kyennyini kunswaza kundabisa mu bantu bano. In fact people gathered to see what is happening. My mom cried. I was like, Mukama, one day I'll make my mother happy. Those things for sure they do hurt whenever we call them, whenever we remember such kind of things. It's like, but she came with good news. Yali na mukwano gw'omukazi nga wa myaka gye nga yazimbako ennyumba somewhere eyo ewalako eyo
nga tenaba kuggwa naye nga one room nga bagitaddeko enzigi n'endabirwamu naye munda nga ne kafulowa. I think yamwegayirira nnyo because the way she came n'atugamba twakinga ebintu tugende. After all nga amaze okuyumba ne landlord amuyisawo landlord yamukaabya kyolina. She cried even n'amaaso ne gazimba. So kyakumenya omutima as a young mba saagala whenever I recall those moments I do work hard to make her happy. Even right now she's happy. I know. Cool mwana we somewhere. I know. Sege. So oba moments nyingi ndani chiro ajojukira. Another moment right in a stepdad nganywa nnyo. So he used to beat up mom. Amukuba nnyo. Ate funga nandikato. I couldn't fight the man. Nengo uli oyagala. Oh. Bambi kasebo. Kati sawa no just N'akikola. Jesus Christ, simanyi. Mama bamukuba. Mulaba akaaba ng'oli awo omulaba. Kyolina omanya mami akaabye mu nsi muno. She has cried, she has suffered. So ennyumba gye twagenda munaye mami yatandikira awo n'ayiriba n'addayo mu produce kubanga yali yavaayo. So n'addayo n'ayiriba naye forgettingako kind of good. Kasente ne kagezaako okulabika mukaawo ekyokulya nga kwekiri naye kyolina omanya all the way since I was young we tutambulira ku gundi mu mikono gya Mukama because I don't know ebintu byekola bwekoze byepanga it is God. ng'olaba kino ekizibu kizze solution kubanga my mom by the way mwaganyo another thing why I like her because she's a prayerful woman. Asaba nnyo. Omanyi abaloga abamuliko sabazi. Abaloga. Obamanyi? Abasinga tubamanyi. Naye when they can't. Bamulogera ki? Because abaana be balabika bulungi. Naddala ggwe. Oh. Let me tell you. Bambi. People are not good. Mami wange mwavu bana. Oli mugagga. But akyayagala omuteeka wansi. How do you know? We know. Just know we know. Mami atugamba. Kubanga sometimes I don't know whether they are true these things of visions ubanga birooto. Noloota ya Mukama atayogera mbirooto. Ebintu ebisinga like mami abiroota. Ate nga atugamba. Nga sigwe gusoose. Sigwe gwakubiri. Many times. Nga atugamba munnange ono omukazi n'oyo. One day they were about to poison me. Me. Singa sawa no ndi wansi eyo. Oh no. It was like this. There is a woman yali alina abaana basatu bana. Kati I remember my mom's first born. Muganda wange asooka n'okubiri bo bali bulungi. Omwali electric engineer. Okay. Omwali civil engineer. Wow. Kati oli abaana be they don't do well in everything. They're just there. They don't look good. Kale kyamuluma nnyo n'agamba ono omukazi waayi. Kati lwali lumu ku lw'ebintu bye yali akola oyo omukazi amalogo biki mami yasaba nnyo ne biddira mutabani we. Kati mutabani we ne bimukuba yali nga singa wali omutunuddeko manyi omuntu alina obulwadde bwa HIV dasawo omulenzi yali ng'afaanana. So omulenzi yatandika okugetinga well simanyi baamuwa biki n'atandika otereera oyo maama we ne basimanyi baamuwa biki. Kati omulenzi yatandika otereera it was one day
nange nakiraba nengamba banna era basitaani laba sitaani yiye egenda yagala kunkolako naye egenda soboka. It was one day guy yajja nangamba nsabako 10,000 nansabangako ssente nensooka nenkirowoozamu nali ngenda kukwata abantu musanvu omuwe wazirina nali nzirina naye nemugamba just know nga nkutte mu nsawo nga ngenda nezijjukira I thought of things, a lot of them. Gachi. Nemugamba sizirina walowooza kuki kosi batukola ebyo nengattagattamu awo nengamba bano bakwata ku 10,000 bali bagenda kunsiba zenna. Boy. And I saw him the way he's bangeri engeri gyayatunulamu nga yenna ali iga akwata kasente. Eyo game bagisoka. So omugato ina sente yanyiga kubanga singa anyiga yagenda kiraga tubategeeza. So anyway, natural is so the next time try to fumba kundi emmere wabwe nenva kati I found when they gone put poison nebebuzabuza poison wangu omanyi poison wakusama mmere gye mugenda okulya tetwagirya twagiyiva. When I explained to my mom nagamba mugiyive nemusulanjala. We had to cook another thing. Okay. Naye we are going to die. Wow. Afabiranga wabweru buli muntu waayita. Buli step gye bali batekinga on us. They're failing. Wow. Just know they tried to put us down. Obutayinga bwali bungi bwali bwakyo. Because we're looking good. Just know abaana ba mami bo tebalabikawo. Kisa kya Mukama. Yeah. We don't look ebyo. Era wano omukyala we yabatwala mu nnyumba we baali oyo ayita mwagala Ehoima, right? Anji? Ehoima. Gye babakoledde ebyo byonna. Temwavaawo omulaba nti omutabaagala. Twabeerawo. Ntubalaga nti netubamanyi mugenda kugezaako byonna naye tebigenda yitamu. Tubalaba. Yeah. Kati wagambye lulinga tutandika nti omuntu omanyi nti nno takwagala omufuula mukwano gwo. Of course. Bano bafula bakwano bo. Of course. Gwebaatulira. No. Twali tetubagambye byebakola naye nga tubalaga nti no ffe tuli close nammwe mujja bikola naye tebigenda yitamu naye nga tetubyoga naye the actions are even the way we are close to them nga tubalaga nti no we are free mujja bikola nga bigwa mukole bye mwagala naye nga. So how did you protect yourself obanga twakuggyako ssente luli bali bagala zijja kwa knowing? Mami yali nga atukubiriza nga tugamba don't give out money. Don't give people cash. And by that it's a bad thing. Don't give people cash. Bakwata ku sente azikozesa. They take that money mu bintu bitamanyi. We don't know. Naye jukira sometimes abamu bagamba nti no bano bapasita abagamba ekintu ekiriwo baba babulimba. And for us we could take it real. Kubanga jjukira pasita akugambye ekintu tabimanyi tabeera nammwe naye akugambye ekintu ekiri prophet bannabbi. netusaba n'akugamba kino kiri bwe n'akugamba jjo babadde bwebuti ne babuti this guy yafuna olugwero naluggyako wuuzi banaalusalako kapaati andi nasangako esaati yange nga bagizisa nga bagisazeeko ne bama ne bagitunga bulungi. It was new. Since then nakoma ojjambala. So ebintu ebyo bibeera common. Nawulyako ne kuyoola ettaka kati mwewalanga bati bayoola ettaka. Butayita mu lujja lwabwe. They are your friends mutambuli nabo. Friends of course olina omukumyako amaaso. Ndaba ogenda kukola ki? Bw'oliyoola nkubuuza. Lizeewo. Nkutegedde. Nkutegedde lizeewo.
Of course they were And, too keen nga tebagamba bategera naye nga ffe tubamanyi okay. Ozise. So otandika ddi okutandika bino ebya TikTok and stuff? Ebyo natandika 2022. Mhm. 2022. Yeah, kale nali nina account zange nga 2. Emu nga ya omanyi bintu ng'okyatandika TikTok. Nengamba and it was the end of 2021 nga tugenda mu 2022. I created another account. This one. Even I remember nga I'm talking to myself. I've created this account ngenda giteeka mu mind. So this is it. Eyasooka baki? Eyasooka yanga terina vibe bulungi nginamu just ebintu ebimanyi nga tebiweesa gundi man abantu nga tebabyagala kuliko vibe. N'ogita? Ngita. N'otandika eno kati gye tuli naffe kati. Ng'okyusiza strategy. I chose a strategy. And changing that strategy, where I got the idea from is nakwako video nga teri mu filter in my real face. Nekikuba ngamba sobola okikuba bwenti ngamba kale nakikuba paka mu 10K. Nga ikwata kuki eyasooka nga toli mu filter? Saying kale nga katugeze nga Vivian naye yali mu sound endala. Okay. So nengenda mu maaso nga nkola bu clips biki. Then I landed on this funny filter. Yeah, Vivian eyo. I tried it. It got some good views. Nengamba okay. Nebo comments. Nebo nyongamu kukumanya. Nengamba okay. This is what people like. Ngovude kucha filter kyokka. Me myself. Nakugambye ko like I feel like I can act. Yeah. Kintu nsa kyongeramu spices nekinyuma. Ngamba okay. Nentandika mpola. If you try to check down videos and that's okay like that. Yeah. You can see the filter najitandika ko like chikozesa. Nali ndowooza nti maybe you're shy nga try kushowing your real face, that's why you're filter. No. Ekyokubeera shy ekyo fine somewhere where necessary better shy. Naye nze siri shy. Okay. Yeah. So how many videos do you have right now? Nyingi. No. I have a lot of videos. Olunaku ofulumyanga videos make? Every day. Every day above 10. Oh my God. Above 10 for sure. Because after 1 hour I post. Ebintu bino obifunira ddi obudde like oyina engeri otula mu ddoboozi ly'omuntu neba so perfect. How long does it take you or perfecting, and how many takes do you take? Since I'm used to this thing, tekintwala even about 5 minutes. Kukola buli kimu kyonna, ku imitating, like syncing those words to the sound. I mean, syncing my lips over that sound. Yes. Nekibeera perfect. Nakimanyiye, so it is easy for me. Kitulamu nga mmanyi ekyokukola. I first listen to the sound. Namanyi this part is like this, I have to act like this. No to comment, no kwambala went. So when drum sound, I don't be there for more than 5 minutes. So nkikeerako kumakya. Sawa 12 natandise dde okukola. Bamanyi ataya zange buzizi. Dresses zange zibeerawo awo. Osookedese. Nina gundi yange ka closet ka. I would love to see your closet. Kalinamu, in fact, even today, nagambye mami anfunye other 2 dresses. Mpulira mami yaleeta ezize. Ayagala nnyo video zange. Okay. Fani wo mami fani. Ennyo ye number 1 fani wange oyo. So ka closet okabira kalina ogamba enkya neetaaga bwe kiti. Yeah, this is a sound yogere etya. If it's all about acting like a mother or a woman, I be that. I put my breaths. Akanyaashi ne hips. Yeah. N'otandika.
Exactly. Okay. If it is dad, Mm. people they know what I use on dad's part. If we singa abeera mwana watayawo jevuli, I know how to act like a baby or a child, like kind of. So bandiridde every time bandiridde. So nkeera kumakya bulungi nenkola video zange above even 20. Wow. Yes, nenziteeka mu draft. 20 videos nyingi. Yes. So okubeera mu challenge y'oluyimba n'okubeera ng'olina okusinkinga mu ddoboozi ki ekisinga okwanguyira mu luyimba n'eddoboozi? I think byonna kyekimu. Byonna kyekimu. Muyinza okukulaminga ebintu omuntu by'ayogedde for like a minute. Yeah, kale ekinnyanguwa ennyo it is this other nga si luyimba, other sounds nga comedy. Ebirala naye oluyimba ennyimba zo ngumu like zo ngumu ziko like to forge those words bigatta bulungi no acting and you have to sing obeere nga nannyini luyimba. It's not easy. So how do you pick your pieces? Noga eno ngenda gituulamu eno ngenda gituulamu, how do you pick them? Sikutegedde. Kati nga olaba nti olimba luze kati nga Vianney noga ngenda gituulamu because you told me ekyalo kutuuzaamu linnya. Okay. Kati how do you pick the rest? No, okay. Since my people like me, usanga mu mention zange kati saawa nejjudde nga bagamba Vianney jangu olabe luno bambi jangu yangu kaakano akapya oba kano obadde wakalabyeko kaakano sooka ojjo katuulemuko sooka ojjo kale osanga nga they have recommended me in many songs nga I just sit in them. In fact, I don't sit in all of them, but I also filter. I filter them. Ngamani, this one will be good for my people in case I act like this. Ngamani, you know, ugenda kutta vibe. So, beera bwento nga nondamu ekirungi ekibi nga nja kikola later. Yeah, naye singa si kibi naye nga ekitaweesa vibe then nga nkiteekako ku mabbali nja kikolako later. Naye they are the people who recommend me to those songs. Okay. And even me myself, I take my time. When I'm free, I scroll through. When I find a good sound, I just take some favorites. Some favorites. So ngamba ndi ready. In case it comes morning another day. Ngojituulamu. Omanyi like the way you go at work. Nokata wenji baga. No from ogeze mu office. Yeah. Nambanga nze ku mulimu. Kera bulungi ne stand yange ngeeyo. Yes. Nenteka kubonja essimu yange. Oyingira office. Sound zange mba nzitegese. Bamanyi kiki ngenda okukola. Engoye zange nenzibala bulungi zino za lunaku lwaleero. Nengenda ku mulimu. Yeah. Amaanyi go gali ludda? Amaanyi? Mukola bino byokola ku TikTok. Ekibuuzo kiri tricky. Kiri nga bwe kizze. Yeah, like amaanyi gange, where I always best. Yes. Where is your strength? That question is kind of confusing. Yeah, okay. To me, yeah. It is confusing. Kati amaanyi gange gali mu kuba nga few tebagye ntuulamu oba obuyimba bwe nsalawo nti amaanyi gange gali mu obuzina. Amaanyi gange gali mu acting. Me myself. Kubanga kankubuulire. People find eyo filter tebagikolera nze nzekka. Yeah. Many people use it. Someone can use the filter. Yes. Nenga tasobola acting like the way people want. So amaanyi gange gabeera nnyo mu acting. Mpulira. Kwongeramu kirungo ng'ovudde ku kya filter. Nyongeddemu ki. Kitegeera. Nina ekintu kinyumisa. Kituufu. Yeah. Awo gabeera. Bw'omala okurekodinga bw'oti waliwo video gy'ola n'ogamba eno egenda kikuba. Yes. Bamanyi sure deal. Kubanga tugeze. Ezisinga nga ezo
ziba mentioning the mess ezo zomba ndi kushuwa kubanga abantu bangi baba ba mentioning waliwo wosanga video ngemu ng'abantu bangi almost all your fans have recommended you to that Sunday or you're only kushuwa teyonatambula so I have to make sure nitaddemu vibe so that I couldn't disappoint my people. Yeah. Kiteekamu buteesi gundi acting nnungi, comedy. Abantu just balaba bulabi. Talivian has posted atuse. So ezisinga ezo ziba mentioningamu ezisinga okikuba. Olikoze video nawe nekusenseko. Yes. Yes. So say omusi sibire nyingi. Naye waliwo ezibira common nange nga ndaba wabula I was crazy. Kati ngeri wajja kale zosobola okulowoozaako right now zojjukira. N'ogambye no yali enzise. Kanzukire yaliko caption ki waliwo nange eyagundi eno gye nakola nga ndi daddy ne mami mom after shaving eyo kale yanyumira nnyo for sure. I liked that video, the way mom acted, the way mom was into the real thing of after shaving. Kale yakujjamu omuntu. I like it. And every day I watch it, by the way. Ndigendako whenever kind of bored or chilling nga ndigendako nga mpita mu comment section kale bunyuma ne comment section enyumira nnyo. Yeah. Kwagala nawe n'ofuuka faani wo. Yes. Onyumira yo love wax. myself. Oh, that is so sweet. Tebakubashingangako konogera mu comment section ng'abaana bakuteereddeko fire. Like fire. Tebakuvuma, tebakuleetera. Kati omuntu ovuddeyo tandika okuvuma nkoze. Abaana bamanyi. Anyway, when I find such kind of comments, I delete them. Yes. I don't block them. I don't block the user. Naye, I delete them. Kubanga, I just like maintaining the cleanliness of my comment sections. Yeah, for sure. Mpitamu ebigambo mbisangamu nsanga abantu nga beevuma nga bali mu kweweeza level ola anjogeddeko ekibi kati abalala ne bavaayo bafaani bange okwogera ebigambo bibi. I just delete the comments. Nezo comments ozimalayo ddi abeera mu 1000 plus abeera mu ki? Sizimalayo. Azimalayo. Yeah. I just okusomako z'osomye. Kubanga mmanyi zonna nnungi. Lwaki tomublockinga because bw'odiliitinga era asobola okuddamu n'alaba tewadilitize n'addamu. Bw'addamu I do the needful. Go blockinga. Yeah. Omugyamu. Yeah, kubanga bw'oleka olunyanya olufu. Lutta endala. Yes. Kitegeera. Mba nina omugyamu strict. Olabaddeko mu mood nga toyina maanyi gakola videos. But ng'olina okukola. Yes. For sure. Yeah. Kyali kimbaddeko. N'okera nga toyina mood ekola. Sirina maanyi. Ng'obadde ki? Sometimes nga ekisinga okunnafuya nze ze ssente. Asobole omwavu. Kasita mbeera nga sinaamu kasente mu nsawo. Ate nina saying yange nga nze. If you are not called money, don't stress me. Mpulira. Sege, anga omanyi erinnya lyo tebakweta sente. Tonumya mutwe. Yeah, that is it. So Lucy, kale tekibeerawo nnyo. It rarely happens. Like, nga nzukuse nga ndi weak nga sirina vibe. Yeah, kale. It has, I think, ever happened like twice. Nikireka nawe obulamu bwennyini nnyini comedy. Noba weebase obula okola. Yes, for sure. And the people who are always around me, they love me because of that. Me being funny, sometimes in the temples, they say,
and I'm proud of that. Amen. Are you thinking of going back to school? Yeah, in case all goes well. What is that? In case ensawo eyogera bulungi Bweteyoge. nga nsooka nga nginoonyeza gundi Onyeza. solution. Okay. Yeah. Eno ku TikTok teriyo sente. Mu TikTok of course kasente kabeeramu naye nga si kangi naye abasinga batulabamu ssente. You know? Omuntu n'ava oyina ssente tolina gamba ky'otugamba. bulungi nzirina naye zirina ebyokkola. Tawamumalamu maanyi. Yes, nzirina. Kyagala kwegaana nzirina naye zirina ebyokkola. Okay. Kati awo of course yeegoba bwegoba. Mpulira. Naye ssente zo zibeeramu bwezityo. Mufunyeyo ka endorsement katinyawo oba omuntu ayagalamu promotingako something like that. Okay. Entalo ezibeera ku TikTok, how do you handle? Wagwe tozuulira. Entalo ezibeera ku TikTok. Entalo. Ezo entalo. Mwekenyini nga mwerwana, mwefaita. Kati nze ndwane naani? Tolina maanyi. Sigalina. Tayiri. Ate ogambe senga ndadi akizza luli kye yakola. N'akikola mami. N'okolamu ne bwoti. Ate ezo entalo zaffe like family but eza social media sizimanyi. I can't include myself in that. First of all, in fact, I don't feel it. No, I don't. I can't and I will never. That is not your thing. Yeah. You're not a fighter. I'm not. You're a lover. I'm a peace creator. Okay. But I'm a lover and I'm a lover and a peacemaker. Yeah. Lover. You're dating? Huh? You're dating? Yes. Kale kitegeera naawe. Ekyokudatinga fine. Ku myaka gyange of course. It's okay. Obeera n'omuntu nno. Yakutwala ng'oli serious wawe oli mu comedy era. Wasooka omugamba. Ate okwalowooza oli mu comedy. Ate okwalowooza oli mu comedy. Omuzanyisaamu. Kireke ekyoba. Wanya mu inbox wamutekamu kasimu. Nange lumisiro. Wa ku TikTok. Obviously, yeah. Yeah, I can imagine. Yeah. She liked me because of my funny stuff. Simanyi ki kyanjagalako naye. Whatever. Yeah, I take her like my girlfriend. For how long now? Onina. Oh, Jesus Christ. Gwe obulamu bw'omuwa omanyi ekisanyusa ffe abakyala okubeera ng'omuntu akuwa essanyu when you're happy osala emyaka okitegeera so emyaka ngiringa ebiri ng'omuwa ssanyu. No, right now the person I'm having tuli mu myezi. Yeah, that's okay. Tuli mu myezi naye just kale of course nga life bw'ogimanyi obeera n'omuntu ne mukita of course tosobola kubeera ng'oli lonely olina okufunayo omulala. Kituufu ne Katonda yagamba alaba Adamu ng'ali lonely n'amwebasa n'amugyamu olubiriizi n'amufulira omubeezi. Tosobola kubeera wekka. Yeah. So kwali she loves me, I love her. Amina Mukama ayongere kibagumiza ate buli omu alabe munnemu amulabemu ekirungi okitegeera nga buli kadde alaba kipya. Mukama omukwana gukuze tusibe ne Gomez tujje. Yes, ekyo mba nnyo bayita okitegeera onyiiga kunyiiga ya ayibikujjako sinyiiga ebinzijjako like not respecting me, undermining me, like kind of that. Kati can create example. Me nganze katugeze waliwo omuntu okay, let me relate myself. Tubeera n'ab'emikwano, yes, brothers and other relatives. Kati osaasanga omuntu mu kkubo oba ku mulimo nga mukulu akusinga katalina rank ekusingako naye nga takuwa kitiibwa. Ono akusingako rank takuwa kitiibwa? Yeah, that thing by the way is bad.
Me, if you respect me, I respect you back. oyagala kuwa ekitiibwa atya kubanga kusinga rank kusinga Katugeze obukulu. ndi mu kukola onteekako some fake stories onvumaavuma mu bantu kale oli mu kulaga everyone that I'm too down yadde kale fine the way you treat other people me oli mu kulaga everyone that I'm just down. Akulinnyirira. Yes, ekyo ekintu kale it's not good. Mu makulu gaakyo like nze n'omwana omuto yadde nga baby oba mwana wa myaka 2 kasita mpa ekitiibwa naye muwa katiibwa ke bange nga omwana kubanga azze n'afukamira. Why should you not respond accordingly? So kisinzira if someone respects me I respect that person. Obanga mukulu if that person doesn't respect me I don't. Kubanga oba oli mukundaga oba that even newammwe ewammwe egyova temulina mpisa. So why should I respect you nga tolina naawe mpisa? Nze alina okukulabirako then I take what you have showed me to my people or to my fellow people, my fellow age-mates. Balage kiki ondaze naye kasita ondagako biki onvimbirako nange nja vimba mukko. Oyagala omuntu akulaga atya respect? Like nfukamire? Nedda. Waliwo respect ng'olaba omuntu fine akutwala ng'omuntu. That person is considering as a person. Takutaddeko baki oba oli wa wansi oba oli mufuna mpola babiki naye nga kutwala class even when that person can sit with you on the table like, you can eat with him or her. You know what I'm trying to mean? I know, yeah. Takujjaako okukiika. Takuyisamu maaso. I don't know how I can say it. Naye considering ng'omuntu like him or her. Omukyalo oba oyagala akuyisa atya? Oli mwami ayagala okufukaamirira? Saagala kyogera wano. Ajja kiwulira atandika okikola nga takikoze nga intentionally nga takikoze out of love. Ajja kiwulira. Ogenda biteekawo. Ogenda kubiteeka wonna wendi. Ajja biraba. Abba ebibuuzo. Ajja kuddibira. Naye abantu bakutawaanya nnyo ku TikTok eyo. Inbox teba busy. It is now full of girls. Many of them applying. But, yes. There are many of them. Ng'omuntu sibuukira buli kimu. We know respect. I do respect myself. True. Kati singa sawa nina abakazi nga abiri. You know? Above 20. If I was a man of women. Yeah. Naye bannange kati weekomako otya? Weekomako otya? Nogati njagala omu abaana abaze bonna 10 kanfunemu omu. Yeah, of course. Nina okubeera n'omu kubanga I don't want to be stressed. Kati ojja kufuna oli ajja kwagala kino n'oli aba kale fine tebagenda kwagala ssente naye bajja kuba nga baagala buli omu abeere naawe. Time. I don't have that now. That energy of providing the above 2 girls time. Nange mba nina ebyokukola. I'm ever busy. So above 2 girls, instead of abiri b'osobola? Nedda, no. Above 1 girl. Above 1 girl. Okay, I like that. Ekyabakazi banaye tukiveeko tukireke. Tukomewo wano. Tukiveeko bambi. How would you make your TikTok eyes in watandika mpola? How have you maintained okulaba nti ekuze and ogyeyambisiza otya also naawe okweyongerako okwezimba? Okwezimba of course nga bwe nakugambye omuntu afuna budiiro. Kasente kofunye ng'ogattako ku kiki ky'olina. Like that. Remember, sinabazimba nze I'm still renting. So osanga ewange
tewafaanana bubi. Nina okwelongoosa nga True. nze to care for myself and also caring for mom. Yeah, ate oyo ye buli kaseera alina okukalyako. Queen of the heart. Yeah. Yes. Oba boogedde ki nja mulabirira paka. Kano bw'onoofuna mukamwana n'ajja n'agamba wange nze ne mami tulondako. Naye lwaki abaleetera ensonga kimanya kanti lwaki ogeraganya ku bintu eby'amakulu? lwaki angezesa? Lwaki abangezesa? Yenno Obukozi mugamba kimu. Oluggi luggule. Awo bondazeeko even you can and my mom, you know? like sege oba ogenda mumuyisa bubi. No, I can't tolerate such a person, no, and it will never happen. Okay. Yeah. So how have you managed to grow your TikTok? Omuntu ali ayinza okuba yali agadde naye okubeera like you know, to get numbers and stuff. How do you grow your TikTok account? Kankubuulira mazima. I don't do anything. Why do I have a trick? Oba ka hint, I swear. Yadinga nkulaze sawa zino, they're just coming. My followers. Kasita nkole kye baagala. Yes. Wategera kye baagala. Yeah. Even a new follower. Aba kyagenda ku TikTok asanga video very funny. Okay. So I don't fake my identity. Okay. I don't fake anything. Oba nguze ba follower, oba nguze bichi likes, no. They come by themselves. Okay. Katumba oba kakibowa. All your followers, even the Ugandans, nada guno mwaka ompya gwe tuyingidde. Yes. Your followers, oba kakibowa abagoberezi bo bannayuganda omwaka guno. Kembawa omwaka guno. Bannaye for sure abantu, they have to believe in themselves. Kubanga the way I started my account, even right now, if I am to lose this account, I can do another one and it goes. Wow. Because I have my talent. It helps me like to grow something that is already like helping me. Yeah. My talent yange njewuda. So when you take the account, you can't take out my talent. So it's so bagamba kiri nti they should believe in themselves, like kubanga nange natandika ne follow omu. Wow. One follower. Jali once wanja muwachi nja kugenda mukabere. Wabadde omutako ne mutwala ku kudina. Yakubirivingira nga teri mulali nakukiririza. So they should believe in themselves and also bakole kibayamba. They shouldn't. Bali omanyi abantu abamu babesingira ku ntalo competitions. Ola yagala kukola ekyolako. It doesn't work. If the thing is not yours, don't like stick on it. Find yourself where it is safe. Kati bolete ntalo. Olaba sometimes let me say something about politics. Abantu bamanyi nti no politics mulimu like bichi naye what I can say. In fact, sagala na kyogera. Limu kufumita abantu ebichi. Ebisoto fumita. Sagala. So anyway, abantu just they have to believe in themselves and also being committed on what they feel. Kisobola bajjayo. Bakolera. Where do you see yourself in like 10 years to come? I don't know. Naye. I just see myself nga ndi bulungi. Amen. Because you have a dream. I just like having the most beautiful family. And your talent? Talent yange, of course, in case I get a chance. Nengenda bana acting, manyi bana film bana bichi. For sure, I can make it. In case I get a chance. Nengenda bana acting bano.
but movies Mm. I can do it. Ani gwosinga Yadde nga okwegomba. sisomye oba ki, but Yes, still at wadde times. nga Mm. bampaddeko bukoosikoos I Mm. can do it nga naye nga mmanyi kiki kye ngenda okufuna after all those stuffs. Naye nga I like acting, so mu maaso in case I can be somewhere good, like Ani gw'otunuulidde mu bazannyi gwali agadde okuzannyako naye mu Uganda? mu Uganda. Kale nga nze I don't always pace on the Ugandans. Njagala nnyo Abamerica wabo. Ani? Nga bagundi bano. Kevin. Waliwo n'omusajja bamuyita The Rock yeah. and Will Smith. Those people, those two people. You like them? Why? I like them. They do act. Because when you talk about comedy, man doesn't remember Kevin Hart. Yali mu comedy. Kevin Hart. Yes. Fine naye kwali naye abasingo chinkubira The Rock and Will Smith. Yeah. Wow. I like those guys. Nkama kikubalire. Yeah, Amina. Ate nja kikuba. Amina. Olulimi lwaffe tujaddulekayo. Yeah. Siibula abantu mu lulimi lwaffe lwennyini. Olunyolo. Yes. Okay. Abantu bayita ba Hoima. Abalungi bange, abanywani bange abene bayita, abamami bange. By the way, kansooke ntumireko mami wange. Talumanyi olulimi? I have 2 mothers. Oh, okay. Waliwo anzaala, waliwo ne mami. Yaliwo. The one who was about to be my real mom. Like, wow. Kale, she's in Germany right now. She cares. Okay. Muzungu. She's a well-wisher. Okay. Just well-wisher. She's a well-wisher. Yakuzaala atya? Simanyi nakumanya. Kale, she's a mother. Mama. Single, like, if it wasn't my real mom, pushing you, yeah, yali kuzadde. Yes. Basically, oli okujjako okusindika, ono ate naye akuzaala. Good. Okay. Together. Yes. Yeah. So she's called Debbie, Miss Debbie. Ku TikTok bamwita Debbie. And also mami wange kenyini. She's called Kulaba Kogoreti. So tsokera mami Debbie mutumireko. Mami Debbie. Happy New Year, first of all. Mwagala nnyo. I just love you so much, Mom. Simanyi how much words I can say. Or I can give her naye talina omumanya andi wano ku mutima wange. Wow. She's a real mom. Sitoma oba ki but the way she cares. Manyi omuntu ali Germany n'akukubira essimu n'akuwa time. She's ever busy. Naye n'akuwa time. When she's busy n'agamba mwana gwe ndi busy n'akunnyonnyola. But some people they don't bother because they're outside. Amanyi kyolina kyogenda kukola. So you mean time erina kyetegeeza mu bulamu bw'omuntu? By the way, I like people who give me time. Yes, time. Time, respect, and care. Care. So what's your love language? Love language. Oyogedde bisatu. So what is your love language? Byonna mbiteekebwamu oba mbyogera. Anti oyinza okujjayo kinoga nti love language kati nganze. Love language yange, it's time. It's time. Njagala nnyo omuntu ampa obudde. Love language yange, it is respect. Wow. Respect. Okay. Because respect is something very big. Amen. Yeah. Because omwana wo kyagenda okufuna mu you two people. In case. Omwana waffe kubanga for us we know ourselves. Nze ne baganda bange babiri we do respect our mom very very well. Omukazi atujje wala wabula. Olina kuba musajja Muganda nno. Omusajja Omuganda agala respect. For sure. Yeah, respect is my love language. Tusibule abantu baffe mu Lunyoro.
abantu bange mbagonza muno abantu ba Hoima bagonza muno abangonza n'abatangonza baitu nywena mbagonza yeah so mwebale muno nanyo kungonza mwebale muno kumpeeza likes n'aba followers bona nywena kwa ninyo ba followers bange ninyo ba fan bange so mbagonza muno kandi tukyakiterera kimu kwenda munyumirwe kandi bingi byembayinira bingi bengenda baletera so mwikale mutekane mujja kunyumira abayine sente zogenda mu irwaro muzitekanize because mujja kuseka babatwale no mu irwaro mugenda kuseka munyumire mulumu emitwe babatwale mu irwaro bajanja bo mugaruke cyo tuseke yeah that is it I can tell nange atenyi mpazo mpada atenyi nibagonza muno mwikale ngeno baletse birungi mujja bigonza okwagala kutate bajja bigonza mujja bigonza mwikale abaikukuru abakaikuru abojo abaisiki mwena mbagonza muno amina byendekede bebyo obere bulungi ogepere mulija kitawate mubere bulungi musibe kurungi twerabe radio yes bye bye